Kale gwali munkuto gwa Daily Soap tukwagala nnyo webale kubanga ate otugoberera webale kubanga ate otuwa obudde bwo Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi bwe mutukuvu jangu otulungamye byonna bye tugenda okubanga twogerako mu Kristo Yesu omwana Katonda mutusabidde amin. Abantu babuuze oli mulabe mulungi nnyo eyekumira ku desiriho bana mwe bali kugoberera n'okulayikinga n'okusharinga Mukama batuwe omukisa. Kale olunaku olwaleero tufunye abantu bangi era abantu abo nga buli omu alina enjigiriza yanjawulo. Abantu abagenzeeko mu ggulu, abantu abagenzeeko mu geyeena, nga bagamba waliwo ebintu ebimu ebigenda otwaza abantu mu geyeena. Ebintu ebyo ng'empale, cosmetics, ng'era bagamba bya Jezebeli. Ebintu ebyo si birungi nnyo. Kaakati babadde bangi naye tetunnabafunayo ate agamba mpale ennungi. Kituufu. Mpale tetunnabakola ki mufunayo. Kaakati yazze. Yalabise. Yalabise eri eggwanga. Yalabise eri ensi. Yanakuwa n'ebyawaana ebintu ebyo bannaye mubeeremu. Abagamba nti empale ezibala mugende enjigiriza ya bwasetaani. Ya bwasetaani. Eno y'entuufu. Eno y'entuufu. Katonda tajja kutunuulira bye wayambalanga. Tewali buzibu. Mutima bye wakolanga. Yambale olugoye obugoye luno oluyulika luggwawo twaza mu geyeena. Tekesoboka. Enjigiriza temuziwuliriza. Zifenako. Muziveeko. Gamba kakade muli kubya Musa, simanyi Musa, Musa yali asinza bamalayika. Yali asinzanga bamalayika. Kaffe tusinza Katonda. Kaffe tuli ku Kristo mwennyini. Oli gino. Ni gino yennyini kwe tuli. Kakate empale tewali buzibu mwekubira empale. Sooka omuwulirize ayogera luzungu wa kinyanyimbe. Era leero mwabalya fizo leero lunaku lubi gye muli. Ayogera luzungu onomala owuliriza byayogera atugenda kujja tutemeetemeemuuko katonotono ate ndowooza tukulekera omwoyo omutukuvu akulungamye ye ajja okugamba ffe tetugenda kugamba ziveemu oba zambale. Olina enkolagana kiddayo eri ku personal level. Enkolagana yo ne Katonda. Nze wenakufosinga okuva ku kintu nga Katonda omwoyo omutukuvu takulumiriza era wesituuka ojja zambala. Ntuuka mu kisenge kyo ntuuka ewuwo nyo okuba ndi pasita nkoma ku church. Ku church ojja ng'oyambadde gano ageera amajoowoojoowo ag'Abafalisaayo eyo ku mulimu mpale n'oyiwamu empale ate ziri ezikwata ne ziraga maapu ya Uganda okuva ku Rwanda. Olaba nga USA weddeyo. You have displayed yourself on sale. Obulako kapande. Ebyapa byonna obitadde ebweru. Akyagala ya. Walaga ettaka we liyitira ne we likoma. Akati nze ne nagamba eno n'ojja ng'oyambadde magwagwaya. Eri Katonda atogera so kitegeeza bango ga Katonda ali mu church mukka. Kituufu. Olina otuuka level nga ng'omanyi nti buli w'obeera wonna Katonda abeera naawe. Kati njawuliza omukyalo ono mu seconds ntono tunaamala kisobola okujja tetweyongere. Hi guys, greetings in the name of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ our Lord and Savior. Peace to you in the name of Jesus. So guys, I did a video about the false doctrine that women who are believers are not allowed to wear trousers. We debunked that that is a command from God. It is not a command from God. Women are allowed to wear trousers, and if you want the in-depth biblical explanation of that, you can go and watch my previous video. But why am I doing this video? Well, I just want to come on here and say to you that there are many false doctrines that have nothing to do with the gospel. Do not wear trousers, do not wear jewelry, do not wear makeup. Okay, these things are not part of the gospel. And I'd like for you to share this video so that a lot of people can understand what's really going on in the church. If you read your Bible correctly, you will know that a lot of the do not taste, do not touch rules are from angels. And people who follow them worship angels, especially the ones we see in the law of Moses, okay, because they are not the revelation of Christ. And so what happens is when
a false prophet tries to teach, people, what they do is they don't understand that the Holy Spirit doesn't speak on his own. And he testifies about Jesus and Jesus' gospel, which is 1 Corinthians 15, 1-4, that Christ died for your sins, he was buried, and he rose again. So in order for them to get attention on themselves and distract you from the gospel, what they will do is they will give you novel, which means new, knowledge, that distracts you from the gospel and receiving the Holy Spirit. Part of that is to tell you that certain things are made in hell, and that if you wear them, or if you use them, or if you consume them, you're going to go to hell. No, the Bible says that eternal life is received by faith in Christ. And the sin that leads to death is the blaspheming of the Holy Spirit, not whether you wore makeup or whether you wore trousers. So what happens is the attention ends up on them when they predict things that are going to happen in the future based on consuming these products. But the key to understand is that it's not that there's something inherently wrong with the product, like jewelry or trousers or makeup or whatever. Rather, the companies manufacturing these things are manufacturing, producing, or sourcing them in an unethical way. So these products may have adverse effects, but in and of themselves, if these things are being produced properly, they're not going to harm you. So what happens is, because you are seeking knowledge from anywhere and everywhere, even if it's from Satan himself, you're going to think that this is the gospel, when this information should be available for all, from all. Even an unbeliever can tell you, hey, the jewelry that they're producing has got lead in it. Don't wear it. But that doesn't mean don't wear jewelry at all. Did you know that within certain pure metals, they have good health properties? Silver has health properties. But is your jewelry being made from pure good silver? No, a lot of the jewelry that people are wearing, it's costume jewelry. Some of it is well produced, others are not well produced. So it's not that you're not allowed to wear jewelry. In fact, Jesus, in the Bible, God uses these pictures and analogies to describe dressing his people in beautiful clothing and jewelry. The problem is not jewelry itself. The problem is how it's being manufactured. And that's why it has adverse effects. But here's the thing. This can happen with any product, even a product as simple as vegetables, even a product as simple as food can be manufactured in a poor way that can cause people to die. You can get listeria, you can get, infections with E. coli. People can die even from things that are permitted for us to consume, like healthy foods. So that's not the gospel. It's not the gospel to tell people that makeup is produced in hell and if you wear it, you're not going to heaven. That's not the gospel. That's a doctrine of men or demons. And what happens is, when people are looking for attention to focus on themselves, they will talk about these things as if they are the gospel, when this information can even come from an unbeliever who knows that there's something wrong with a certain product. So, for example, it's not that wigs are wrong to wear, but maybe the place that you're sourcing wigs from is bad. Maybe you're sourcing it from, dead people or sick people because of greed for money. But that doesn't mean wearing a wig is wrong. And a lot of you are getting confused between the gospel and these doctrines that are not from God. I'll give you an example about how God saved me from eating something I wasn't supposed to eat, and it was a good product. I wanted dark chocolate because we know that dark chocolate has a lot of antioxidants in it. It's healthier than the milk chocolate that has a lot of sugar in it. And every time I wanted to go and buy the dark chocolate, I would forget. It was happening every single time. So I said to the Lord, I said, Father, every time I go and try and buy this dark chocolate, I forget. Why? Are you trying to tell me something? He sent me online,
And I found out that that brand at the time, Lindt, okay, had batches of dark chocolate that had high contents of lead in them. It had a high level of lead in it. And God didn't want me eating it. Now, must I go say, God says don't eat dark chocolate? No, that's not how it works. So a lot of these people, because they have this information, and a lot of them through the spirit of divination, they make themselves as if they are sent by God, but they're not. So you should be more concerned about knowing the difference between the gospel and something that's not the gospel. Okay, because what's going to happen, you're going to see now in the future, a lot of lawsuits are going to be coming up for a lot of different products and companies. And you shouldn't be thinking of a false preacher. Oh, remember that false preacher said, don't eat this here as your savior. Because that's not the gospel. You shouldn't be worshiping men, because even an unbeliever has the power, if they have the information, to tell you, don't eat this product because it's been manufactured in a bad way. It's not exclusive to Christianity and the gospel of Jesus Christ. What is exclusive to Jesus and to true believers is the gospel of Christ and the word of God, which saves into eternal life. And guess what? God is so good. If there's something you're not supposed to eat, you won't eat it. If there's something you're not supposed to buy, you won't buy it, whether you know or you don't know. And at the end of the day, even if you do, because there's just so much that we cannot keep up with that is bad for us, God is showing us mercy all the time, okay? All the time. Because even the air we breathe is contaminated with stuff, okay? You just cannot keep track of everything. And that's important to recognize, lest you try and rely on yourself to save yourself, because you can't, okay? So this is why I'm doing this video, to make you understand that the gospel is not telling people that makeup is wrong to wear, wigs are wrong to wear. Because in the future, you are going to see a lot of lawsuits for different companies that have been producing things, food-wise, makeup-wise, everything, okay, in a wrong way. But that is not the gospel, okay? That is not the gospel, and you should never confuse it for the gospel. Because anyone can tell you that something is wrong with this product. Doesn't mean that they have the word of God. Even a Hindu person can come and say to you, hey, there's this product, don't buy it. It's not good for you. Apparently they're putting toxins in it. Or don't buy this vegetable. They're using, a certain chemical on the vegetables. Okay, that is not exclusive to the gospel, and they are making you think that that's the gospel. All right, and let me give you a tip. With your supplements, you need to be careful. There's going to be lawsuits about supplements. Let me give you an example. The Lord gave me a dream. If you're buying cheap collagen supplements, you need to be careful. But am I saying that don't eat collagen? No, I'm not saying that. I'm saying that you need to be careful. There are some brands that are, not doing a good job. But I'm not pretending that that's the gospel, because I'm not trying to draw attention to myself. Just like the way I told Zimbabwe, there's prawns coming from China that are not fit for consumption. That's not the gospel, but God cares for you anyways, okay? Remember, the gospel is 1 Corinthians 15:1-4. Christ died, he was buried, and he rose again. And that's all, folks. God bless you, and I'll see you in the next video. Kale, ojali mulabi mulungi w'omukutu ogwa There is Still a Hope. Lowooza luzungu luyinza okuba nga lwa mu nnyindo nnyo naye era obassemu byokola ki? Kakati ono omukyala agamba we tunadda mu kubuulira empale si y'enjiri. Tujja kuba tulese enjiri eya ddala. Enjiri entuufu bagiyita Kristo, si mpale. Buli woleka enjiri Kristo nodda mu kubuulira enjiri empale, kakitegeeza ofunye doctrine eyiyo endala. Buli oyimirira katuuti byonna byoyogera alina okubeera Kristo yekka. Pulira kati ono gamba naye empale, era empale zitwala mugenda, era mwambale bulungi. Olina babuulira ki? Kristo. Pulira bw'oba osimbye katuuti obuulira nga wenna misaala bagisaze, abantu balina kuwulira kikuvaamu Kristo. Pulira ali ekimpa example bale bano ababulizi b'enjala b'oku street
guno mulimu gwe tukola gwa Kristo banayo tunagamba nti Katonda akebera mutima gwokuba mwoyo gwokka tuyinza okuluzinga max why Katonda tulina mu displayinga mu mbeera zonna waliwo omuntu agenda olokoka asirwa bigambo by'omugambye nnyo wabula olwa characters olw'ennyambala yo omutuufu ennyambala gyoyambala eri decent ng'onyumye era ogenda omugaba naye Kristo akwagala nga alabira ddala kyekyo maama n'otamalayo bikogera ku street okwo nga tugeze oyambadde esapato emu ya bbulu emu ya green ate eno wansi ebisinziiro biri wansi akakantu kagwayo dda tegedde yambadde ekipaale kyo tosibye na zipu kiriwo ekito essaati mapeesa eri eno liriwo eriti kitoje kiri upside down nobagamba gwe tofaayo ku nyambala yange gwe wuliriza byenkugamba Yesu alokola era awonya ayagala akukyuse akuwa obulamu obulala ajja kugamba gwe bwolimu bwe bulungi ajja kikubuuza omuddemu ki nkugamba bwa mwoyo bwokka oba omubiri gwesonyi buno buveeko gulo kutalabirako bulungi Yesu ayagala kubonyabonya bubonyabonya yakugamba 10 ku nze lwaki gwe takikuwa n'abantu bennyini bwe bajaga mwoyo mulalu mwenje mulaba nyambala kituufu mulala naye tugende towulira tuve wano naye nyambala nge ereflectinga kurasa sajja buvunanyizibwa n'abavunanyizibwa nabo bajja ku street tena gwe mmanyi ina sente ajja n'apakinga emmotoka ye mu parking n'akwata omuzindaalo n'akuba aleluya n'ajja ku street ebisajja byagala kukola n'olumala awo nga omuzindaalo gazza mu mmotoka nga agenda mu ofiisi keera 12 agikuba paka emu kitundu n'ayingira ofiisi nanyuka naye omusanga ali ku street ayambadde bulungi gamba twabalokolete mulina byakukola buli kaseera mukuwogana buwoganyi mufuneko ebyokukola mufuneko emirimu ogenze kusaba omulimu gwosanga mu ofiisi kamangi adda nti nze agamba yebaziba omunazaalesi webala omulimu mpulira nkulaba wali obuulira tukoze muno omulimu era abantu abo bonna bakwagala nze olunaku olwasooka bwe nategeera nti oliko omwoyo omutukuvu nakulaba era buli saala z'osaba nze ewange zikola badde bonna baawona mukamba Katonda nakitegedde nti giwunye alina okweyambayamba gambye agende okugamba mukama wange era simanyi ne badde na divine connection mukama yakikoze andeese wano nkole wano oyongere ddala okundiisa ekigambo onyweze kinywerere ddala munze munda mpulira mukama yeebazibwe mukama wange akalimu anti ekitegeeza okubirira olina kyowumbawumba era bino geno byogera omanyi samale weggwera gwe gwenterola bali ngaogana ekitoboka awo totanakuwayo mpapula manyamanya zigenda kukasasiro nanti era kakati enjigiriza amazima nyingi ennaku zino mu kanisa ekyo kituufu era okutabulatabula kweyongedde buyitirivu buli ajja akakasa nti Kristo yamuwadde obubaka awo kakati gwe alemereddwa okwetuukira eri Kristo omubuuze ku bubaka obwo bw'owulira butuufu oba si butuufu naawe n'olinda bulinzi abagenze mu nsi ey'omwoyo bakomewo bakubuulire kyekiriyo nagwe atasobola ate nga Yesu yali ku musalaba Bayibuli etugamba nti kikatani kyakolaki kyayulika nti buli omu alina access okuyingira okugenda weebuulize weetuukire amanyi abaganda balina enjogera esitukidde kakati gwe lwaki oyagala ofuna ebitabanguse ndowooza talina maanyi gatuukayo mu nsi ey'omwoyo togera tula mmotoka ddakiika oba saawa 10 wooli wennyini awo kigweraawo ayogera naawe naye okutegeera obukakafu wa message eyogeddwa abantu fuwasinto nokubanga olina enkolagana ne Katonda
mpulira abatalina nkolagana naye talina byabagamba bebanywa amatabangufu abo sitaani ate bajja n'abagamba nze omunaazaaleesi yennyini afa n'azuukira yenza akomyewo genda ogamba abantu bambala empale tezirina buzibu oba genda ogamba abantu tebakola kino nga naawe ojja nti banna banaye abooluganda nadde munakwaga mukama nanneeraga nga yoyo yabadde atemagana ati banaye Yesu atukula pulira namulabi nzina nenkankana nentya nga mwanange Bulenda tofaayo akana nze yatonda eggulu n'ensi genda ogamba abantu bange balekere okukola ki balekere okuba nga tebawaayo nsigo ayi mukama yatugambe tugulire omusumba emmotoka mpulira gwalina school fees nga tamalayo ebansigo gireete Yesu yagamba mukama agimeruse ofunemu 10,000 ng'owaayo ng'obwana babugoba nfota turogame Headmaster Headmaster lindako noonye ngogera mu banka weewoola $5,000,000 otandika bizinensi olina zisigira ensigo ensigo ekola ensigo ekulwanira ensigo pulira maye sente zoziweera ensigo mukama anenya omuli nsigo kyonna kyogenda oziteekamu zigenda meruka bumerusi ziti ate n'ensigo ekolanga ekigimusa sokoleke ensigo gyempaddeyo yeyambako biri okumeruka kijamusa kati kwenzi $5,000,000 nsigo ntigente onuwa ensigo ekuluma ng'ennuma nnyo nga nnene nga wogiwaayo tolaba Abulamu yawaayo omwana anti kati mwana ati nawe ekikuluma ennyo tolaba nti mukama agenda kisiima ati banja linnuma lyembampayi ayagala kusasulya amabanja galaki balawe okwatanoganemuweki ekyo ekinnuma kapasita kadde $10,000,000 ensigo eno gamba egenda meruka mawayo 10 ate kimu eky'ekkumi kwezo zenyini anenya omuli obeera okakalanga yesente zeweewoze ozirekedde pasita ng'asigaza 25 kale otandika bizinensi olina okuwaayo musajja wa mukama asabire bizinensi olina okusigala ng'owaayo ziri wawadde mukama kati zonnakuwaggwe kati wano omusajja wa mukama alina okujja ayiwemu amafuta mu bizinensi jukira kati ecupa y'amafuta ya $8,000 ati kati olina okugula ebiwera abagamba kwetoolodde gwe bazanyisa kati buli mulogo nnemu ecupa mu bumuli oyiwa mu cupa nnamba ekyo 8 mu mulyango cupa nnamba emabega cupa nnamba ate endala ogyesige bwesiige nsumba nakyo 8 ate kati mu mwezi olina okugulangayo omulundi ebiri katonda wange akuwa buto afulayo bitabiriye nanywamu pafyumu oluloosaloosa nakuwa nakwetera ekidomola kanya kwesigaga butto $8,000 ekyewunyisa butaddugaza naye omanyi ekidomola ekyo manyi sente zayinza okujja ayinza okujjamu obucupa obuwera n'olukumi kati kacupa ka $5,000 mpulira $5,000 times 10 ate katugula tukubako stika ya olive oil anti tubako stika abo obunasalodi yajja kukola ki naawe olina stampu eyaki yagundi nasalodi waliwo kyetakola olabe kuba sente eka naawe n'ebyapa natera fulumya abantu nga bakunasa ngaye golozembe bitasa bifulumya ate buli wetagala agenda kunasa abaana bakola IT ku byalo okuba bikola nakikubako kulinkinga
Notebako enamba za pastor ne address n'agamba ono ye Konko. Made from where? Made in Israel. Kuliko enamba ya pastor. Anta amafuta gavudde Israel. Ebadde order. Kuliko enamba galina special order. Mapya. Tegaludde omusito. Ngogula. Mpulira. So woteenoonyeza Katonda nga ggwe. Ebyo byonna ogenda biyitamu. Oyagala toyagala. Nampaka. Kati confusion eriwo yanyambala mu kanisa. Enyambala efuse enyambala. Tulina n'ebiwayi ebyo nebitandika ffe tuli ba holiness biki ffe tuli baki ffe tuli ba Pentecost biki naye nga buli omu ayagala akakase. So kati ku kinyambala kino kyo guno omulimu ate kitabudde nnyo. Nze siwagira bambala bubi. Nange era sibawagira. Omulokola ayambala obubi munaayo. Oyinza okuba okola sitaani mu butamanya. Era kyekyo. Owesidaza. Ojja mu kyaki babulaza obateeka ku bw'amayinja. Obunkenge. Foto okujjula omwe mutukuvu ajjula myoyo mibi. Waka. That's masturbation n'ebintu ebirala. So okomekereza ng'ate mu kifo ky'okuleeta mu bwakabaka bwa Katonda ate otoolako ki? Butozi. So twambale ebyambalo ebiweesa obwakabaka ekitiibwa. Kituufu nnyo. Ng'okyambadde naawe weetunuulira ogambe amazima we naayita mu ssenta banaalaba omwana wa Katonda oba bagenda kulaba malaayi. Kimanyi waliwo ennyimba ezanaga zidigazi malaaya zaakono naye nga tomanyi nawe beerengera. Abantu bakutwala mu kifaananyi ki naye nga tomanyi nawe beerengera. Natumanyi nakumanya. Ng'ennyambala gy'oyambadde yikwalifaayo obulako kimu kugenda mu kifo kiri. Kutuuka butuusi. So twambale ennyambala ekola ki? Eweesa Katonda ekitiibwa. Kati bubaka bundi obugenda okujja muganda wange. Nkajja tukugamba okwambala empala y'omunda kibi. Tambulirawo. Katonda yakutonolina oluko olugoye. Lwaki okkiriza engoye za sitaani? Oyogera nobwotyo okimanyi waliwo omuntu yavaayo n'agamba nti nno omusizoni buli obagwe basala akolifayinga ogenda mu gundi eyo za mukwano kange bamugamba munemugamba family planning ozigendamu kasita omwana gwoddako okuzaala abawa sitaani oyo omwana abawa sitaani era totawaana namumalyako biseera muveeko kirekaawo oleka omwana naakuyamba. So abantu balina okubikulirwa okwenjawulo. Naye kankubula byonna bijja kwogerwa byonna ojja biwulira naye gendangako maaso ga Katonda. Ate nze kimanyi bulungi kasita onoba n'enkolagana ne Katonda ajja kuwa oda y'okwambala nga gwe. Kasita ntoikosa okwambala damage akujja kungandika ekikyamukugu naye wali watosanga ziko nateeka nebijegere nga nokwambala binekereze empeta mwabaliko kati omuntu bwe yajja muggwe gamba oyambala ebyo ate ojja kuba tolina njawo ojja kuba ng'okyalingeri aye naawe n'ogondera eddoboozi. Ate nze simanyi obanga Katonda yakukyusa ekintu kyokka nowenga nti tufiitinga bambe bofuluma omulyango ne baletonoga kampe wadda bakitegeera nawe nenkajjemu kano nedda sigera nakaddamu kambala. So tolinda awo mbu kanina abavudde mu ggulu bajje baŋŋambe kuluna ate oba Mukama yabagambye eki nanyi munaye be babitegeera babimanyi abo be balina okubikulira balaba abantu abo balaba era balaba buli pulezidenti ali mu geyeena buli musumba ali mu geyeena buli muntu yenna bakola ki kyobalaba mbalinda kati abantu abo we batoka mubabuulire asobola okujja nga bayogera bituufu naye byayogera Kasabi muggwako atandika okugattamu ate alina okuba nga yaliko paka omuzungu kyayita modification binalaba mugenda Kasaba ggwayo nga nfunayo abalala benina okulaba nga mbayingizaayo ku mpaka tokoleke nja kubakwata mbateekeyo ku mpaka oba baagala ate abantu balina osiga nga bampuliriza si byakugirayo balina we batyo
nga ogeza no following obujulizi bwe ku media zezenjawulo kwagenzeeko tebikwatagana modification nga muyitirivu nnyo nti era asobola okugamba nti n'abadde Derek Mugeena kweno channel ate kunda anagamba nti n'alaba Jamiru Derek samulabayo n'aba ne family ye kati Luli family director asetegereza bulungi naye kati kulune katenda yandaga nazeeyo family engate kaba ngekaba nnyo basi batuleka ne tugera Mugeena Derek ebintu ebyo kambabulire nonya mulekere okudipendinga ku bantu ntegeko tujja bawuliriza kuba tubyetaaga ebimu manye sitaani n'obuyaye bwatuusewa bajja kujja n'ebyawandikibwa ate kati ennaku no byandika bye basoosa bebakulembeza ate okujagama emboozi yeteri backed by specters kati kakodya kubayogeddemu leero abireeta kati asanga gwe mu mwaka osoma mu Bible ate tosoma okwatamu omulundi ogwo gumu Krisimansi kogikwata bwe nogera nayo mu church togiteeka muno mu nkwawa ate nowagyerabirayo kyadirira bagireka mu church abamanyi omugaso gwayo bagitwala akati wanajja nasoma ebyawandikibwa n'abivunula engeri yonna gyayagala ogenda kukkiriza nga bukkiriza ate wali obisomyeko Bible study togenda tolina budde kunoonyereza era ogenda kakasa bituufu yetwadde n'ebyawandikibwa yasomye mu gundi oli pozi bana abagobezi ba Yesu kwalika anisokombulire Matiya soyo oli gwe yasinga okwagala ng'omugamba James oli gwe basibira ku kizinga so bamwe tuve mu ngeri y'okubanga tulinga abaana omwana omuto ndanga myezi gumu ebiri w'omulese omusanga wotamuyamba oba omubonereza n'omulowooleza kati engoye nzikyuse akaaba kikirandibanga bugumu akaaba kikinjala kati twaliko mu eyo siteegi netugenda nga tukula nakubuza kiki ngude nomukula dodo shosha kati watuuka ekiseera webakulaba ng'okaaba omusajja omukulu bagamba ensonga y'amaanyi olaba agakulukusizza aye nenkaaba tejja kubanga eri ng'oli muto okaaba dakikasa naye nga tewali kyokaabira ng'okabi makalu leka naawe n'otumbuka ate n'oseka omulundi oleka kati gwadde ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku nnamba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com.